Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero waliwo omwana muwala eyasindise comment ku video eyo nga giteekayo nga egamba nti tuyige enkwata y'omusajja muyige enkwata y'omusajja. Kati kuliko omukyala eyakomentinzeeko omukyala oyo nno bambi nkwebaza nnyo kuba obeerako nnyo video ezisinga zonna ozikomentingako kirungi ekitegeeza ezisinga zonna oziraba ezisinga oziwuliriza nkwebaza nnyo. Kakati ku nsonga eyo wagambye nti abasajja basinga tebatera kwagala kunaaba mazzi gookya. Kakati kyenjagala okubuulira ekintu ekyo nno okiraba munnange ebiseera ebisinga teri muntu atayagala kunaaba mazzi gookya, ekyo kankikubuulire, naye wabaawo ensonga lwaki omusajja oyo ayogera bw'atyo ng'akulaga nti tayagala mazzi gookya. Wabeerawo ensonga lwaki tayagala ganaaba. Omusajja yenna buli womumanyiiza ekintu nga mwakeefuna we muti ebiseera ebisinga kyagenda nakyo, okitegeera. Omusajja oyo singa omumanyiiza nga mwakeefuna nga muli mu laavu mpya, eyo laavu ebeera eyakatandika, n'omumanyiiza okubeera nga buli lwagenda okunaaba gw'omuterayo amazzi omuterayo gabuguma, tasobola kugaana nti mukyala toddamu kumpa mazzi gookya, kibeera kizibu. Ekyo nkikubuulira kiba kizibu olw'ensonga nti obeera okimumanyiizizza kuva eno wansi, okitegeera, naye tosobola kitandika butandisi nga mumaze emyaka 10. Mu myaka egyo ng'amazzi agookya totera gamuwa, n'oyagala okitandike mu myaka 5 makkati, ajja kugaana. Ekitegeera ajja kulaba nga amumanyiira, amuyisaamu amaaso, okitegeera. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nti abasajja basinga bagaana amazzi agookya ago, kiva ku ggwe omukyala obeera tewakitandikirawo, okitegeera. Singa obeera okitandikiddewo nga mwakeefuna, omwami oyo tasobola kugaana mazzi gookya. Ekintu ekirala kyenjagala okulaga, singa omwami oyo abeera nga badde alina ennyumba ng'erimu sisitiimu efumba amazzi nga bw'olaba kaswitch ako, kuba kaswitch ako kafumba mazzi gano ag'okunaaba, agooza ebintu, kwega amazzi ag'enjawulo, naye nga sisitiimu bagizimbira mu nnyumba nga bw'ogiraba nti water heater. Ebiseera ebisinga singa omwami oyo aba alina ennyumba bw'etyo ng'amazzi tagenda kumala kugamba nti mukyala nfumbira amazzi, wabula nga yagenda okwenyigira kaswiki oba asange nga gabuguma, agenda okusumuula wali mu kinaabiro nga bw'olaba mu kinaabiro awe, agenda okugasumuula bw'ati gajje nga gookya. Kati oyo tasobola kunaaba amazzi gannyogo, gaba ajja kunaaba gookya buli kaseera. Ekyo nkikubula olw'ensonga nti abeera ageefunira, tagenda kumala gakusaba, agenda kusumuula busumuluzi ka ttaapu gajje nga gookya, nga bw'olaba sisitiimu eri mu nnyumba. Kati ng'ennyumba eno amazzi gali mu nnyumba mwennyini mu sisitiimu, si byakusooka kuteekako kubinika ku kyoto oba mu sefuliya, just kunyiga kaswiki mu ddakiika 5 amazzi gaba gabugumye. Wagenda okusumuula ka ttaapu wali wanaabira oba waggulu agayiika nga gava waggulu, agenda okusumuula ka ttaapu awo, amazzi gajja gabuguma, gajja gookya, okitegeera. Buli maka g'omuntu gonna gulaba amaka nga g'amaanyi, buli maka galina akuuma akafumba amazzi nga bw'olabaako, nga bw'olaba switch eyo, okitegedde. Ekyo kyenjagala omanye. Kati gw'olowooza omwami oyo wazimbira ennyumba n'ateekamu water heater egenda okufumba amazzi, olowooza aba ataddemu yaaki? Aba ataddemu asobola okunaaba ku mazzi agookya, okitegeera. Aba agenda geefumbira ye nga ye mu kisenge kye gyali mu kinaabiro kye kyanaabiramu. Njagadde nkulage nti gwe kimanyi kati buli muntu yenna azimba ennyumba bateekamu sisitiimu eyo efumba amazzi g'okunaaba, kuba gakola nnyo mu kunaaba ebiseera ebisinga. Kati buli nnyumba zonna ezizimbibwa gwe kyolina okumanya, buli musajja gw'omanyi nga musajja alina ku ssente, bw'azimba ennyumba ng'ennyumba ng'etegerekeka, kimanye nti bazimbiramu sisitiimu eyo ey'amazzi agookya, oba bazimbiramu ekyuma ekyo waggulu mu siringi oba ewantu wonna. Abamu babiteeka mu binaabiro waggulu, kwegamba nga kigenda muyambako okufumba amazzi agookya ganaanaabanga ng'akomyewo ekiro oba ku makya. Ekyo nkikubuulira, kyenjagadde okulaga nti kati buli muntu yenna azimba ennyumba, naddala abalina ku ssente abasajja, alina okuteekamu sisitiimu eyo
omanyi lwaki akomawo ng'akooye galina awulira empewo ayiwa bwiri mu kibaafu ekyo ekigazi ayiwa amazzi mu kibaafu ekyo n'ayiwamu amazzi agookya n'aganyogoga nga gonna just gava mu taapu eyo y'emu kwegamba ne yeebaka muli n'akkakkana ebirowoozo byonna oba okitegeera omuntu buli wazimba ennyumba n'assaamu ekintu ng'ekyo ky'olaba aba n'ensonga lwaki akiteekamu aba ayagala kukikozesa aba agaagala ekitegeeza abasajja bonna teri musajja atayagala mazzi gookya naye aba n'ensonga lwaki agagaana ku budde obwo era omusajja oyo agamba nti saagala mazzi gookya saagala ki waafuna kasente kyangu nnyo okuzimba ennyumba n'assaamu sisitimu eyo ey'amazzi agookya ekyo nkikubuulira wali abeera n'ensonga lwaki akugamba ekintu ekyo nga bw'ogambye nti abasajja basinga tebaagala kunaaba mazzi gookya aba n'ensonga lwaki tagaagala naye ensonga eyo etuuka ekiseera n'evaawo ekyo nkikubuulira ky'oba olaba nti nkugambye omwami oyo okimutandisiza eno wansi nga mwakeefuna ajja kgenda nakyo bulungi nnyo mu maaso oba okitegeera era omwami oyo akugamba nti saagala mazzi gookya singa afunayo omukyala muto n'afunayo omukazi omulala omukazi oyo agenda mutandisa ekintu ekyokunaaba amazzi agookya tajja kugaana ono omukyala muto tayagala munyiiza tayagala mutabukira agenda ganaaba atandika okuganaabira ddala era ng'akimanyi nti wengendo wa mukyala muto n'abatuzzi twokya nga omukyala oli ye akimumanyiizizza naye ggwe obeera tewakimumanyiiza okimusuulako busuuzi kwegamba ne yeewuunya nakyaye nga yakimanyire ekyokunaaba amabisi ng'aliwo naye wagenda wa mukyala muto ng'ajja kunaaba gookya bulungi nnyo olw'ensonga nti mukyala muto yakimutandisizza nga bakeefuna okitegeera kati n'olwekyo kyenjagala omanye omusajja ekintu kyonna gw'olina okimuteekamu okusobola okulaba ng'agenda nakyo mu maaso gw'olina okimuteekamu olina kutandika nakyo ng'ova eno wansi ebintu byonna mu nkwata y'omusajja ng'oyagala omusajja oyo omukwate mu nkwata ennungi ebiseera ebisinga ebintu byonna ebisinga olina kutandika nabyo nga mwakeefuna kwegamba kizibu nnyo omusajja okubeera ng'omaze naye emyaka 5 mu myaka 3 n'otandika omulaga ebintu ebyenjawulo by'obadde tomulaga mu kusooka kwegamba akwewuunya n'atandika okwerondalonda kwegamba n'ayogera ebigambo ebitali birungi ng'alaba okyuse by'omulaga byanjawulo okitegeera okuggyako ng'ebintu ebyo ng'oyagala okubimulaga olina okuyiiya engeri gy'obikubawo ng'otandika obbiraga ku olwo olunaku oba oyinza okgendako mu kyalo n'okomawo n'omugamba nti mutuufu senga kye yaŋŋambye senga yambuuliridde ku luno ngenda kukulaga ebintu ebipya senga bye yambuuliridde okitegeera kwegamba n'omulaga nti olina gy'obadde osanzeyo omuntu akubuuliridde kwegamba akulaza ebyo by'olina okulaga omusajja kwegamba omwami n'okimugamba n'otandika obbikola ng'akimanyi nti olina gye wabijje oyo yabikugambye ate nga bintu bikulu yakubuulidde muntu mukulu okitegeera awo obeera osobola okukyusakyusa ebintu ebyenjawulo n'otandika omulaga ebintu ebyenjawulo okitegeera n'omwami awo abeera ajja kgenda nabyo bulungi nnyo ekyo nkikubuulira mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba